atenderezebwa gurumiswe ekitaffe Tonda ne mama namugereka abango bwangwa mu bwangire bwabo ndikitangala nkusindikira ekitangala ndikwagala nkusindikira okwagala ndi bumu nkusindikira obumu ndi ddembe nkusindikira eddembe mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakasigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate twakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne awabweru Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo wekutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisule muguluka weeyongerere n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu nga tetunaba kubeera nga tutandika ebbaluwa eno njagala baluŋŋamyamuko nti ebbaluwa eno eya Salongo Yezu era nga y'omu omulongo we omukyala nga yamanyikiddwa nga Maria Magdalena era nga yali mukyala we nga bali ku sseŋŋendo eno mu kaseera ke bagambako nti baali bazze okubeera nga banunula ensi. So tugenda kubeera nga tutambulira mu series ez'enjawulo naye kati eno kigenda kubeera nga Ekiggula Luggi ku bbaluwa okuva eri Yesu. So nsaba oziwulirize bulungi naye olwaleero ngenda kubeera nga njogera ku introduction yokka oba Ekiggula Luggi eri ebbaluwa ye eri abatuuze abasseŋŋendo eno ezaali zaakukulwirwa nga zaali zaagaanibwa okubeera nga zisaasaana ku sseŋŋendo na ttimba basobole okubeera nga emyoyo gitegeera amazima era amazima gagifuule ab'eddembe. Egenda bweti tubalamusizaako abaagalwa. Abangi ku mmwe mummanyi n'amannya agampeebwa we najja ne nnyambala omubiri. Erinnya erimanyikiddwa nga Yesu oba Yoswa mutabani wa Yozefu. Mu Lunyaanyimbe amanyikiddwa nga Joshua bin Joseph. Eryo nga erinnya eryampeebwa era eriviira ddala kuva banange nga lino ly'erinnya eryampeebwa mu maka ga taata wange. Abagalwa, erinnya Sananda ly'erinnya ery'obujjajjange ery'omwoyo wange eryampeebwa mu kaseera omwoyo wange we gwazaalibwa. Mu ngeri eno osobola okugamba nti ly'erinnya lyange erya ddala. Abaagalwa, nzija mukadde kano nsobole okubeera nga njogera nammwe kubanga njagala okubeera nga ntereeza ebimu ku gatali mazima agaasaasaanyizibwa ensomesebwa okwetooloola sseŋŋendo eno nga amazima gammwe agabeetoolodde ku kubbulukuka kwange we najja ku sseŋŋendo eno nga Yesu. Bingi bye mugenda okubeera nga musoma mu kitabo kino ekipya bigenda kubeera nga bibeewuunyisa kubanga tebifaanagana nga ekifaananyi ekyo kye bansiiga, ekyo kye bazze babasomesa mubeere nga mukkiriza, era nga obubaka buno bugenda kubeera nga mbutadde kussira ku byenfuga ebyenfuna n'ebyomwoyo. Kino nkikoze kubanga kyasalibwawo nga neebuuzizza ku myoyo egy'omu ggulu n'omwagalwa waffe omutonzi. Abaagalwa, kano ke kadde eri abaana b'abantu okusobola okubeera nga bategeera nti tebayawukanangako mu ngeri
ebagattira awamu n'obulamu obwannamunigina. Abagalwa, amazima gano geeyongera okubeera nga gakulaakulana ku lw'amayengo geeyongera okubeera nga gajja ku sseŋŋendo eno nga gabateekateeka mu mayimusibwa gwammwe okusobola okubeera nga mudda ku mitendera egya waggulu. Obutonzi bufugibwa enteekateeka ey'amateeka ag'obutonzi, era nga ebimu ku byo mwe mutudde empulira n'ebirowoozo ebivaako ebitonde oba ebitondebwa mu buliwo, era nga tewaliiwo kisukka kkubo okuva mu mpulira n'ebirowoozo bye bivaamu obutonzi. Abaagalwa, mmanyi nti kino kirowoozo kipya eri mmwe abaana b'abantu. Abaagalwa, buli ky'okkiriza ky'otonda, buli ky'otya ky'otonda, buli ky'owakanya ky'owa amaanyi. Era nga amaanyi agasinga mu maanyi gonna ge maanyi ag'okwagala. Okwagala si mpulira nga bwe baabalimba, naye maanyi. Kubanga kwagala atuula ku nfeete kutya. Era ng'enzikiriza zonna ez'ekizikiza ezo zitondebwa okuva mu birowoozo byammwe. Abaagalwa, mu kaseera kano ke mulimu mu kaseera k'okumaliriza akazannyo kano ak'ekyasa ekya 21 nga mulinnya mu kyasa ekirala. Era nga mugenda kubeera nga mulaba nti waliwo okusika omuguwa wakati w'ekitangaala n'ekirooto eky'ekizikiza. Chapters ez'enjawulo zempandiise wansi mu bbaluwa eno ziriwo okusobola okubeera nga ziwa obwerufu mu njawulo wakati w'ekizikiza n'ekitangaala, era zibayambe okusobola okubeera nga mwejjamu ebikadde byonna, obukunizo bwonna obw'ebirowoozo byammwe ebikadde n'enneeyisa enkadde ezo ezibadde zaabateekebwamu okubeera nga mwesaanyaawo. Abaagalwa, nze ze ntunuulira nga bangi babasomesa ensomesa ez'ekizikiza, ezo ezaasiigibwa akazigo nga bakozesa enzikiriza ez'amadiini. Enzikiriza ezo ezaateekebwateekebwa abo abaali bayagala okubeera nga bazifunamu. Enzikiriza ezaasaanyaawo era ezaakosa ensomesa yange gye nasomesa we nali nga ndi awo oba nga ndi mu mubiri. Abaagalwa, nejjusa lwaki eddiini empya yatondebwa mu linnya lyange. Nali sirina kiruubirirwa kyonna okubeera namuziga ey'eddiini gye mwatonda. Era njagala mbategeeze nti siteeka era siwagira nteekateeka yonna ya Bukristaayo oba ddiini yonna. Abaana b'abantu mutuuse okusobola okubeera nga mutuuka ku mutendera ogw'okukula ekinaabasoboseza okusobola okubeera nga muteeka eddembe eri ebirowoozo byammwe.
eddembe eri ebyo byonna obukunizo bwe bwabateekebwamu nti yensomesa eyo etuddemu empisa. Abagalwa we najja okubeera nga nsomesa nasomesa kwagala kutaliiko bukwakulizo, okwagala kw'omutonzi waffe. Najja okusobola okubeera nga mbawa entegeera ya okwagala kwa Katonda n'ekitangaala kibayambe okusobola okubeera nga mwewonya, era musobole okubeera nga mwejja mu kubonaabona okwo okwali kubaleetedde embeera ey'okwetimaya n'ey'okubeera nga babayisaamu olugwayo. Era nga kyenjagala okubeera nga nkola kati mukadde kano eri abo bonna abampuliriza abasobola okubeera nga bawuliriza obubaka buno, manyi nti si bwangu kubeera nga butegeerekeka ku lwa science, politics ne economics. Mu ngeri gye kisomesangako mu kaseera ako we nali nga nkyali mu Middle East emyaka 2000 emabega. Ne kati engeri we mwena internet, obubaka buno busobola okubeera nga buweerezebwa bangi nnyo okwetoloola sseŋŋendo eno, era nga ndowooza nti mujja kubeera nga musaasaanya obubaka buno mu ngeri yonna esoboka, kibayambe okusobola okubeera nga muyimusa entegeera yammwe yonna nga sseŋŋendo eno, kibayambe okuteekerateekera olunaku mulindwa lwe mulindiridde olumanyikiddwa nga the great event. Omulimu gwe mbaddeko nammwe era nga tuzze tugukolako okumala ebyasa n'ebyasa by'emyaka, kwe kuli okuyimusibwa kwammwe ng'abaana b'abantu wamu ne maama wammwe Natimba. Abagalwa, kaseera ka kujagambiza, kaseera ka kuzzaamu ssuubi, kaseera ka kukkaanya na kwagala. Kituufu waliwo obubonero obw'akavuyo n'obusambattuko, naye mumanye nti buli kintu kyonna okubeera nga kikomekkerezebwa, ekisodde kino nga tekinnaba kubeera nga kivaawo, kirina okuteekawo okulwanagana. Mu ngeri eno kisobole okubeera nga kiva mu bijjukizo bwammwe. Abagalwa, muli baddembe, ye mmwe bakama b'obulamu bwammwe, mweddiza eddembe lyammwe era mutandike okubeera nga mujagambiza wamu, nga muteeka ettaffaali erinaazimba omugigi omuggya ogw'ezzaabu ku sseŋŋendo yammwe ogumanyikiddwa ng'ogw'obwamukasa mu Baganda. Nja kubeera nammwe era nga tuli wamu ne bajjajjammwe bonna, bazadde bammwe bonna ku mitendera egy'eggulu, okusobola okubeera nga tubayamba mu makyusa ge mulimu. Njagala kubazzaamu maanyi n'okubawanirira eri abo bonna abali abamanyikiddwa nga the foot soldiers oba abali ku ttaka, nga lweno lwe lutuula olukola abasamize ababbulukukira mu nnyama abamanyikiddwa nga incarnated light workers. Njagala mbategeeze nti waliwo obuyambi obuliwo okusobola okubeera nga tubayamba, musobole okubeera nga muyimuka, musobole okubeera nga muva mu kizikiza ekyo kye muzze mugumidde okumala ebyasa n'ebyasa by'emyaka. Abagalwa,
mubeere bumu wamu naffe mu kadde kano kubanga nammwe muri basamize. Mujja kusanga bangi abajja okubeera nga bayagala okutegeera amazima n'okubeera nga baagala okulungamizibwa mu lugendo lwabwe, era nga bajja kutandika okubeera nga bawuliriza amazima mu bigambo bino bye njogedde olunaku olwaleero n'okwagala mu mitima gyabwe. Abagalwa, nga tuli ffenna tujja kusobola okubeera nga tutonda ekirooto kyaffe mu buweereza eri abaana b'abantu. Yenze Sananda oba Yesu oba Yuswa, atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akuume.